And our audience area we tambulira ku 25 30 35 40 so meaning ye audience yaffe tulaba kakati nina ekintu kyenjagala twogereko njagala twejjukanyemu you know we twakulirawo bujjuka ebiseera we twakulirawo. Do you remember those days nga tulina plan kati we tumalo we senior 6 wegwa university wegwa kufumbirwa kuzaala by 30 nga tulina abaana baffe nga life is really moving on so soft. Then when it comes to man as into men nabo nga balina 25 bajja kuba maze okuwasa nga omumanyi kuwasa things like that and things really way with you. Unfortunately, you're 28, you're 30, you're 32, you're still struggling with life. It's okay. It's very okay. Yes. Banji mbadde muyina mutuuseeko ate olumu ebintu bitatambula bulungi so noddayo ku zero kye tuyita setbacks in life. Sometime back nabagamba nti nja kwogera ku setbacks nzogereko with my personal experience tubeeko kye tuyiga ate tutambuze obulamu. Tubeera mindset show wano ku Atalk with Essie na buli esa. Please subscribe, like nga commenting nga tonyige ne kale so buli video tuteekayo oba omu kwabo abagiraba. Tuli mindset change naye nyongera bagamba nti ndi mu luwummula I'm in my leave so interviews like mwezi guno gwokuna no interviews paka May. Yeah, right now I'm just resting, relaxing, trying to recharge. Yes, so mukakane tulinde May. Also a building company bazimbi gwegala okuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo rentals hostels luziwaka bakubyeko ku namba zaabwe awo bajja kuba bikolera bulungi ate kasente akasamusamu basoboka buli kimu kisoboka kasente akatono quality ate nga ne speed ebeera ya waggulu so a building company. So tutandike ebiseera ebisinga twogera ku setbacks abasinga tebakitegeera naye ke kaseera ng'obadde olina wootuuse slightly you drop naddala mu bintu ng'ebyenfuna automatically ng'obulamu tebutambula bulungi. Naye njagala okugamba embeera etugirimu wekka n'abalala bagibaddemu ekyenjawulo nti abamu bagibeeramu ne bagivaamu balwana nnyo okulaba nga baddamu ne batambula ne bayimuka ate abalala enjawulo gye balina nti basigalirayo ne bagwira ddala paka kutuuka wansi. Sagala gwe kubeera ng'abantu abo. Njagala tuyigire mu nsobi zaffe tubeeko ne bituyigamu tulabe nga tutambuza ki obulamu. Ebiseera ebisinga ebintu ebimu bituukako tulabanga Katonda beerabidde okitegedde era osanga omuntu ng'alina waliwo ebitatambula bulungi obulamu buzzeeko kebeneka Katonda lwaki wankyawa Katonda lwaki wanneerabira Katonda nakola ki sweetheart kiki okoze otya. Okay, yeah, so ebintu bino ebituukawo mu bulamu kyenjagala okimanyi nti buli kintu kigenda kubeerawo mu bulamu. Setback oli ayinza wakuba abamu we watuukawo oli n'anenya munne wali abantu betubeera nabo ebintu ne bitatambula bulungi najja ng'akunenya ng'akulaga nti ensonga eyo teyalibaddewo moment eyo teyalibaddewo singa wakola booti ne booti ne booti. Yes, ayinza okuba mutuufu mu ngeri ye but I don't think it's the right thing to do. Ate omuntu ono aba anaakula atya aba anaayiga atya ensi ana aba ayigirawa era alina kuyigira mu bintu ebyo ensobi zeyakola ki zeyakola because waliwo setbacks ezijja ng'olunsi nsobi z'abantu ate era waliwo setbacks ezijja nga tozitegedde. For example njagala tutunulire abantu b'omu Lubigi be baakasenda of recent oli ng'ayinaawo waasula waabeera waakolera ne bamusenda bw'atyo eba setback bulamu bwe abazzeeyo emabega 100 ku 100 niyo oba oli awo eyinza obutaba nsobiye. Ekitegedde? Yes, aba si nsobiire naye ebezze. Tutunulire abantu b'omu Kiteezi be baasenze kasasiro be yayiibwe oli naaba nga tasaana kumanya nti wano weewange wali weewange naye ba setback. So tuleme buli we tulabako abantu nga balina
bad droppings oba obulamu tebutambudde nga we babadde babubala oba babadde babutegese tumebasalira musango nti kale singa lwaki tewakola bwoti shut up please buli muntu yamanyi kyakola ki kyatuuka buli muntu yamanyi kyayitamu naye buli wotuuka mu moment eyo simanyi gwani bantu bangi oli n'abeera wali n'atunda nze waliwo omusajja gwe mmanyi yatunda ennyumba ye nga bamusuubiza visa mu America yaba yagisinga nayo mu loan actually yagisingayo nga umanyi ebyuganda byakweyiya agisinzeeyo afune sente agende amanyi wagenda mu America agenda kukola zeewo bamanerenda ne bagitwala nga bamanerenda nga tebanagitwala agenda okukebera nga agent yali mufere nga visa teriiwo yewoza kumpi milioni 2-3 enyumba bamanerenda nga tena na sente wagenda zijja ne bagitwala kati omu ayinza omunenya ate waliwo ayinza okubitegera n'agamba that's life yabadde agezaako kulaba nga ataafuna ekiri beta naye n'atomera so kyengezaako okugamba nti setbacks buli muntu zimujjira mu ngeri gy'atasuubira oba mu ngeri yonna oba oliawo tezeewalika anything can happen abasajja jjo enkuba yatonye mwagire yatonye kiralu yatonye nnyo neyingira mu maduuka business z'abantu ne zifa abantu baluzinze businesses worth millions of money setback balamu abamu business zabo ziri mu loan ezimulaba ekampala zimulaba wa ziri mu loan kakati wafiirwa alza ki ekiba kiddako so chenza ganti setbacks buli muntu agenda abamu ayinza okuba gwolirako batanagifuna naye abamu bazifuna abamu bwe batyo but how do we handle first of all setbacks to a smaller extent ziri important kubanga zibaako n'ebintu byezituyigiriza one growth tukula okula nga tumanyi kati process eyo nga ozeeko emabega n'olwana oddewo tumanyi kyoba okoze tumanyi nnwana gy'oba olwanyeemu tumanyi buyiiya kiba oba okozesezza kulaba nga oddamu otambulire ku layini simanyi oba onfuna simanyi oba ontegeera tumanyi ki kyoba okozeemu kituyambako okula mu process eyo nga nga tufunyemu ka setback in our lives tuyina ebintu bingi bye tusoma bye tuyiga abantu tuyiga businesses nga ezitambula tuyiga moments in life tuyiga ebintu bingi nnyo nti nayo tuba tuzeemu okuyimirira ensobi ze tuba twakola luli tusobola ziddamu twagala tetwagala pozi ng'oyo aba teyayiga kibulungi oba kitegedde waliwo ebintu bye tukola nogala naye kati buli kyali bwe kiti sisobola kuddamu kintu bwe kiti abantu bangi nnyo tubalabyeko abantu ababadde ne ssente ne zibagwako ne baddamu ne bazikola ne bazifuna baba balowooza bulaba ebintu baba babikola bulala buli kintu baba bakiraba bulala ate era nga babyogera bulala unless omuntu teyayiga ekyokubiri redirection nti setback ebaako ebintu byetuyigiriza nti omuntu ayinza okwesiba ku kintu naye yesiba ku kintu naye wafunamu setback ekintu ekyo oluusi n'akyesonyiwa n'abaako ekintu kyakola ekirala mwana wattu nekikola nekimukolera temubalabye ey'abantu ng'abo naye okutuuka eba si setback eyamutuusaawo eba setback redirection kyengamba to a certain extent setbacks are important in life 3 preparation nti mu bulamu buno bwensi nga tutambula bwetu tudde eno today in life bwe tufunamu ka setback waliwo obulamu bwe bukuba paka ku kisenge naye waliwo n'ogamba kyemmanyi gwali obaddekaawo n'ogamba olaba nakino nakiyitamu olaba nayita mu nsonga eri kitegeeza neno gyenfunye kati nja giyitamu nti bituyambako okula bituyambako okubeera stronger bituyambako okumanya obulamu nga bwe butambula ne tubeera prepared for other things or for other battles that may come in future kyengezaako kati kikyengezaako okulaga nti setback zibeerawo bulamu
ebiseera ebisinga omuntu waddako emabega ate nkagamba ye lwaki nze Katonda wange mandoga naye ng'ate booli awo wali badde otuula wansi n'okkakkana n'oddamu n'olowooza n'ogaa kati kyekiddako n'okirowoozamu n'ogaa kati kyekikola kyekiddako. So bino byonna ebintu bibeerawo nti mu mbeera nga tuli mu setback, a lot of pain comes in. Awo ogenda okusanga abantu nga bakambwe bali bitter, bali disappointed, so they tend to be discouraging. Awo akaseera ako osanga abantu nga self love ntono, bakoowu, banyiivu, basunguwavu, bavumi. We understand the pain. Tusobola okumanyirawo nti bambi omuntu ono kyonna kyayitamu kinene. We can understand, we can easily understand, and we know how to handle. So abantu we bati olumu bafunamu setback, obulumi bafuuka ebintu ebirala. Bebosanga gundi yakyuka yetavuma naye kati avuma, gundi yakyuka naye kati kitegedde kugamba yeekyaye yakoowa abantu yanyiiga. Abamu babeera mu setback kyo tolabayo bantu bemumanyi nti gundi yali akolaawo naye we yavaawo n'adduka n'agenda. Omusajja yatundanga piki sometime back, baali bamuyita Zimwe yanguzako piki nnya nga nzibe ze miliyoni zange 16. I lost it. Naye ngenda okunoonya Zimwe nga sinze nzeka gwe yaguza piki, naye ate nga naye bamuguza kitegedde naye bamuguza naye nga nanguza kati ffenna nitugula naye nga tuguze ku muki, tuguze bibbe. Kakati ngenda okugenda wa Zimwe nga ate waliwo abamunoonya ate nga bo bamuguzeeko piki mpitirivu. Kati nga Zimwe agamba tagenda mukomera, kati Zimwe n'alekawo edduuka lye, amaka ge yagalekawo paka nakati bagenda ne baganoonyamu temutaliimu, teyagatunda taliimu. Balekawo ne bambega akimanyi bamunoonya, naye mbu yagendeyo mu kyalo yeekweka. Alaba obulamu engeri gye bukyukamu, yeekweka. Nti abantu abamu we bafuna setbacks nga bulamu be we balaba nga ensi etabuse bayinza n'okuddayo ne beekweka n'otuuka n'omusanga nga tomutegeera, ne simply because yafuna setback. Kati buli muntu kyengezaako okulaga buli omu setback emuyisa bwe. Ekyenjawulo ekibeerawo wakati w'abantu abamu nti abamu balina bategeera naga kati nzize emabega kyenzizaako ne basigala nga balimerako, wadde abamu bafiira mu kazannyo. Ate nga tetugenda kubeerawo bulamu buno nga temuli setback bannange. Tewali obulamu obeera wano ng'obala kino obala kiri, obala kino obala kiri, obala kino obala kiri, obala kino obala kiri, ne bigaana. And that's life. Okitegedde abamu beekyawanga bwe tubagambye nga tubyogeddeko awo ebintu ng'ebyo bwe bityo, naye nga Cubs Nation weetuli katoka tugendeko obbulango. Cubs Nation weetuli tuvuga emmotoka, oyagala kukima ku airport bakutwala ku airport, oyagala kukolera deliveries, oyagala long distances, just call me on 0701542372 n'enamba enaziya ku WhatsApp, tukubireko kola booking yo, tujja kuba tukuvuga bulungi nnyo. Okitegedde ekintu ekyo nga tukyagendera ddala mu maaso, tuli ku nsonga zeezimu. Okitegeera tuli ku nsonga ya setback, ti buli muntu setback ekola ki emuyisa bubwe, buli muntu emuyisa bubwe, wabula kiri eri ggwe okutereera. Naye wotuukanga mweyo embeera, ki ky'osobola okukola gwe nga ggwe singa otuuka mu mbeera ng'olabira ddala bwe kimu kigaanye? What do you do? Nze ekintu ky'okwekubagiza oddawo egwa wakinze lwaki bino bituuse ku nze. Omanyi nze simanyi abantu balowooza serious na life yange, naye nze ndi serious with my life. Nze buli wendowoozaamu okukaabira ebintu ebimu naye nga kino sikiina essaawa eno, ndowooza ku ebyo bye nnina ate nga balala tebabiina, ne mmanyi nti kati kyeka nkaabya kajanja.
nze yeyo era byebimu kubingumya mu bulamu bwange ne bingumya tekuba kwekaza tekuba kwegumya naye nze bwemberako ku level esobola okubeerawo ne nnakuwala nnyo n'enkola ki ndowooza ku bintu bye nnina ng'ate abalala tebabiyiina ne nga naye at least ko kale yes because nze ndowooza ku bantu nga talina waasula ebyeddala nga talina ali ku street nakyogerako ne luli era nkiddamu talina waasula ne ndowooza ku muntu eyali ekiteezaawo ng'alina ennyumba ye kasasiro n'amubika essaawa talina waasula ne ndowooza ku muntu gwe baasenda erubigi ninga kati omanyi esi you're over complaining ne ndowooza ku muntu amaze ennaku 3 gye bali nga tannalya naye nga omwe eminusu 5 obanga katonda ow'oku nsi kwezi essaawa ng'olina obulamu bw'otaasizza oba nfuna. So what I'm trying to say nti ffenna embeera eyo tugikola ki tugiyitamu setbacks zibeerawo bulamu ekyenjawulo nti abamu basituka ne balemerako nagaa kino kiganye kati nkyangezeza kino ngezeza kino kiringezeza kino abamu bami ne bafiira mu ki mu kazannyo mbabulidde omusajja zimu nagenda omunoonya nga tewaliwo abamunoonya kati yalekawo bizinensi ye n'alekawo amaka ge yadduka yeekweka. What do you think? So mu mbeera eyo okwekubagisa okwenakuwaza lwaki nze buli wotuuka mu mbeera gyegyeemu weebuuze mu mbeera eno ngizeemu ki nti wadde embeera eno weeri naye kikyengizeemu nsobi ki ze nakola luli nti singa nziramu n'entereera siddamu zikola ekitegedde gwe mugaso gwa setbacks kutulaga amakubo matuufu nti obadde ogenda nnyo komawo ogenda mulino redirection obadde ogenze komawo kola booti gwe mugaso gwa setbacks mbo kitegeera. So embeera ng'eyo weetuukawo mifo ky'okubeera wali weenakuwaze okaabe okole ki onakuwale because newookaaba tewali kigenda kukyuka newokola ki tewali kigenda kukyuka biba bifudde but obulamu okyakola ki okyabuyina kikyoyize tobeera mu mbeera n'otabako kyoyiga. And actually I always tell you people learn to write down buli woobeerako ekintu kyoyize bulamu oba kyotayagala kwerabira kyotayagala kwerabira kiwandiike kijja kuyambako somehow somewhere. Write down kikyoyize nti singa katonda ddamu nakukwatako bw'ati oba noddamu n'otereera ensobi wakola oli ezaakusola buzibu toddamu zikola okitegedde ye tokaaba nnyo because newookaaba tolina kyogenda kukyusa newookolima tolina byogenda kukyusa newooyogera ki tolina kyogenda kukyusa no. Ekirala we keep moving forward tusigala tutambula tusigala nga tukola ki nga tutambula. Life is large. Obulamu bwe butyo leero buli bwe buti nkya buli bwe buti leero buli bwe buti bwambuka bukkirira budde eno budde eri people have problems abamu teboogera boogezi n'abantu balina ebizibu ne beweegomba bennyini balina ebizibu ate kyensobola okugamba nti ate ebizibu bye balina bisinga n'ebibyo but you don't know. Kitegedde. So olina kuba ng'okikoze eki ng'okitegeera ekintu ekyo. Ekirala mu mbeera ng'eyo bwetuuka we should be patient. Tokubagana nti bannange ka pressure te bannange kakana. Be patient and trust the process. Be patient, try something else, try something new. Ddamu otambule or trusting a process. The problem we have twalina dreams luli nga twasetinga limits nti ku myaka 3 nja kubeera wano kati olaba oli wa myaka 29 tonnatuuka then you think obulamu buwedde nedda mukwante bunaba. You can still make it at 35. You can still make it at 40. You can still make it at 60. We have seen people making it. Ekyo kyekyo we tolina kuba ku line sigala ku line obeere patient ate you trust the process. Kitegeera omanyi nti setbacks za buli muntu agenda girozaako wabula kyolina okubeera mugumu mukyo nti wejjo gikutta otya osigala ku layini oba ogwira ddala n'ofiira ddala mu kazannyo
buno obulamu tuli mu game buli omu ali mu kuzannya game ye buli omu ali mu kuzannya lugendo lwe gw'okozeewo ki oba okitegeera so byeba ebintu success takes time okufailinga abantu bonna kuba failinga you fail you come back you fail you come back you fail you come back ekibeerawo nti buli wawulira nga biganye sooka obulemuko first get lost first rest a bit you feel you're frustrated you feel like you're stressed you feel like you're depressed it means sooka otekinga ekigere emabega first relax ddamu obale omuzannyo bulungi okomewo mu maaso awo ddamu obale okomewo maaso awo take time be patient woba weetaaga kumulamu omulamu omala okomewo nga oli unbeatable oli untouchable ng'oli waki w'amaanyi kyenjagala okugamba nti lwakuba abantu abamu social media ebintu mubitwala kuba ya serious but things abantu bonna balina kye bayitamu ekyenjawulo wabula ekibaawula naawe nti how do they handle gwe engeri gy'ohandolinga oli sijja handolinga oli asigala akola oli asigala apushinga gw'osigala weekwese kitegeera so setbacks ziri a bit needed in our lives because zina kye zitusomesa we should learn lessons out of them we should prepare ourselves we should learn to try new things okay and be patient life moves on ate tumasituula akusortinga out goena ng'olina ebizibu bingi nnyo maka go mu bizinesi yo visa n'ebirala omukubirako ku ssimu awo n'akulombera ku dduwa obulamu n'oba nga ate butambula bulungi sagala nze nabulime Esther we meet next time I sign out.